Yes, BBS Telefina efe yo wakabaka Sarah Heza gemanya it's the roundabout osisinkanye omukulu. Ate abantu abasinga ndo bakumanyi ddoboozi soko obagambe. Yes, mukasera kano nga tolekedde kyatwesa akawongezi ko nagamba isola bayoboyo VJ Junior the incredible Eva Chalimba never equal Dr. Tiamale wambwa echali fala. Nenda omwana ono kakuleka ekyo nja kuntuma erinnya lisitategeera amannya ago gajja wagotuma abantu. Nacha nezo nja kumpa ndiri sana. Of course nja kuweli kusana aba oli mukyala mulungi. Bale omukulu twogera ku ensonga kati eriwo eyagudde ensisi mu film industry ate nga tulowooza industry egosinga okugitegeera eyo omukulu eyatuvudde ku maaso Chadwick Boseman y'ensonga leero Abannayuganda abali gye beebuuza nti nga mmwe bannange mmwe abakugu mu firimu omukulu ono osobola mwogerako ki? Kyensobola omwogerako Boseman ekisookera ddala bambi ku firimu naddala eyasinga omutumbula Black Panther firimu eyo yakola kyamaanyi era mu statements ze yali awa yali agezaako okunyonnyola ng'agamba nti maybe this is the time nafe abaddugavu nemekiteeka mbafirika olaffe abaddugavu okubanga katusobola okukola firimu ne featuring nga nebeera y'amaanyi kubanga firimu ezo eza franchise ebiseera ebisinga zibadde zibeera nnyo mu bazungu osegeera kati Black Panther yatuuka ekiseera nga yaki nga y'amaanyi ate ng'egezaako n'okuleeta kalica y'abaddugavu beera ddala mu Afirika ekintu ekyo kyamusanyusa nnyo era n'awulira essanyu n'agamba kati tukyajjira ku muntu nti nzijidde ku Swaziland okuzanya firimu nange kennyini kati basobola okundeeta nga nze ne kugirako abalala emabega nga bazze kulaba muddugavu yakola ki yakulembedde firimu. Omukulu ono omanyi mu Black Panther mwalimu abantu bangi abava mu East Africa in particular mwalimu Florence Kasumba mwalimu Lupita Nyong'o Chadwick Boseman abaddemu n'engeri gy'avamu kalandirako eno Uganda abantu bali bagamba Munnayuganda. Ffe kati tusobola okugezaako okugamba ng'eggwanga lya Afirika buli muddugavu ateekeddwa okuba ng'avaawa ng'ava mu Afirika kyekisingira ddala okubeera ekikulu naye nga mwana yali yazaalibwa mu Amerika era ng'abadde akulidde mu Amerika ebintu ebyo n'ebisinga yabikolera mu ki tuyinza obutamwesonyiwa lwa nsonga ffenna Abafirika tuli kiki tuli kimu kyekisingira ddala okubeera ekikulu era tulina omubeerako lwa nsonga abadde muddugavu abadde munnaffe kitalo nnyo okuba ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Siini ki Chadwick Boseman yagyazanye esi asinze okunyumira gy'olaba n'ogamba nti mbutuufu eno siini mu eno firimu? Nze firimu gye yasinga okunkolera bagiyita 21 Bridges. Firimu gye yasinga okunkolera kubanga ye yali yiye nga ye ate yateekamu amagezi mangi ate n'ateekamu ne ssente nnyingi mpozi ng'ogasseeko ne kano ke bayita the Five Bloods. Waliwo ke bayita the Five Bloods kabadde asembeyo okukola in fact ngenda nakafulumya firimu waliwo n'akalala ke yakola bali bakayita 42 era kali kakwata ku muddugavu yasooka okuzanya baseball wakala kali baseball na true story kasema kali kalungi nnyo kakwata nnyo ku mitima gy'abantu n'engeri gye yakikolamu so kati waliwaako ne ka the Five Bloods waliwo n'akalala kabadde tekanabafuluma kagenda fuluma gye bujja mu maaso awo naye nga nako kabadde kagenda kubeera kaakabi okusiza ku trailers n'engeri gye bakalanga kagenda kubeera kaki naye nze firimu gye yasinga okunkolera 21 Bridges. Omanyiza obuzanyi wange bwensinga okwagala ye Michael Scofield era ankolera ddala si bubi naye kati njagala otubuulire enjawulo ki Chadwick Boseman gy'abaddeko ne ba actors abalala njawulo ki gy'alina ku Michael Scofield ne Dakota Fanning oba n'omuzanyi wa firimu omulala gy'abadde ayawukana nabo? Gy'abadde ayawukana nabo nti abadde ayagala nnyo okukola ebintu ng'ayagala nnyo okuinspiringa abaddugavu ng'ayagala nnyo okulaba nti kala y'omuddugavu ebaako weekola ki wetuuka kyovula yatuuka n'ekiseera n'agamba nti kati ngenda kubeera executive producer mu sinema ezimu nga nze nzeeteramu ssente zikole ki zifulume naye nga ekyakikola olw'ensonga ayagala kuinspiringa abaddugavu abalage nti now this is the time naffe tulina we tusobola okukola ki okutuuka sinema ebeereyo nga gw'otaddemu banno n'abalala bonna naye ng'ate oli mu ki ng'oli muddugavu in fact alina ne ka speech ke yakola recently mbadde n'akamalo kakola nga ngenda kapostinga ku page yange yali annyonnyola essanyu lye yali afunye mu ekyo era ng'akyenyumirizaamu nnyo naye ng'akubiriza n'abaddugavu abasigadde ba Denzel Washington ba Samuel Jackson abakubiriza abagamba nti ke kaseera abaddugavu bakole ki baliidingeko mu industry eno. Twogere ku achievements z'ono omukulu achievements z'abadde akoze mu film industry ye nga ye. Achievements nyingi ekisookera ddala abadde alina private life okitegera si ye muntu abadde ayagala nnyo okujaajamya life ye kyova olaba atuse n'okufa ng'abantu tebamanyi kikikoze eki kimutta waliwo yatuukira n'akugga abantu ne balowooza nti oba ayina what was your reaction kubanga we posting ebifaananyi ne video ezo ng'akoze nnyo abantu bamuvuma what was your reaction nga tolaba abuze ne mu siini kyakuwa insight nti akaseera konna agenda perspective gye nayina nalowoozaamu nti oba osanga ayina
movie gyagenda okuzanya oba movie gyagenda okukola nga karakita ye emwetaagisa okuba nga alimu eyembera kuba twalabako yali 50 cent yali 50 cent yakikolako waliwo kafirimu ke yakola yali agenda kuzanya ku kansa n'akoga yenayina naggwawo nga bw'omusango olowooza muki so kati in my mundaba yange zinali ndowooza nti oba osanga alina karakita gyagenda okuzanya naye ngaemwetaagisa okuba nga asazeemu kuki ng'asazeemu kweti tesobola kubanga abantu munnaye obamanyi babuukira nnyo ate social media yatujjira abantu tebasooka ku internalizinga kintu ye atandikirawo kukola ki ku bwatuka ng'ekyo tanaba nagezaako kitegeera that's the problem we have but for my case nali sisobola mujajinga because ekisooka asobola ogezaako otegeera omulimu gwe yali akola ki gwe yali alimu kati twogere ku Black Panther nga firimu kubanga abantu abasinga Chadwick Boseman bamanyidde ku Black Panther Black Panther olowooza yakola etya generally nga movie yakola bulungi because sales zaayo right now I can't recall but it was around 2 billion something like that yakolera ddala kyesobola okugamba nti Black Panther yakolera ddala bulungi ate ekisinga byonna concept yaayo yali nsonga nkulu naddala ku muddugavu balina however much balina culture gye baateekamu yali frictional but at the end bagezaako okuleeta okusembeza abaddugavu naddala nga bwe gambye mu firimu za franchise okisegeera naffe ne tubaako bwe tukola ki luli tubadde tulabanga zi superman basajja baju zi catwoman basajja bazungu x-men baani ne ku luno ne ku luno basobola okusembeza omuddugavu ne balaga naffe mbaddugavu tunayo basupa ki ekintu ekyo kyatunda nnyo abaddugavu alina kitunda nnyo firimu yes Vijja Junior gwembadde naye Sarah Heza gemanya it's the roundabout